Bolambalamba kupije kwali omulungi atumbudde nkwanirizaako mukadde kano kennyini era nga bwentyo nyongera okwebazaako gyonna gy'otuusaako engalo gy'osinzidde oluvannyuma lw'okufa kw'omubaka Honorable Muhammad Sseggirinya wali eri mu ddwaliro Lubaga omubiri gwe straight gwolekezeddwa ku kitebe ky'ekibiina mwabadde akakalabiza egigye ekya National Unity Platform wali eri Kavule era nga wano wakuŋŋaaniddewo bangi okuviira ddala mu b'ekibiina ab'emikwano abooluganda bonna nga ne maama we kwali bwe batyo ne bagenda maaso okubanga ate bakungubagira omugenzi omukulu amanyiddwa nga Honorable Waiswa Mufumbiro era nga bano bangi babadde basuubira okuba nti oba oliawo tajja kubaawo olw'ebigambo ebyagenda maaso okubanga ate biyisiŋŋanyizibwa gattako n'omukulu amanyiddwa nga Honorable Muhammad Sseggirinya okukuutira nti tabeerangawo ng'afudde era bw'abeerangawo n'asaba maama we amuyirenga baketi yaki y'enfuufu naye twagenza okulaba ng'ate waali lwa nsonga nti bano baali baresolvinga ensonga zaabwe nga bwe nakulaze mu katambi ke twakubye emabega. Katikkiro Charles Peter Mayiga asasidde eggwanga olw'okufiirwako abadde omubaka wa Parliament owa Kawempe North omugenzi Muhammad Sseggirinya n'ategeeza nti kinakuwaza okuba nti afiiridde ku myaka emito ennyo ate nga tamazeeko na kisanja kye ekisooka mu Parliament. Obubaka buno yagenze maaso okuba nga ate abuwandiika ku kibanja kye ekya X era nga yanakuwalidde wamu n'abooluganda lw'omugenzi nnyina w'omugenzi abaana b'omugenzi namwandu w'omugenzi wamu n'abantu babadde akiikirira mu Paalamenti. Wadde nga bino agenze maaso okubanga ate abiwandiika bo abakungubazi bayite ba social media in-laws ku mikutu migatta abantu bamulaze nti bakambwe bazibera nga obusungu bwabwe nga bulijjo babwolekeza mu comment section. Nina kubanga ate nkwako comments 345 ate munange tweyongereyo. Omuwandiisi n'agamba nti CBS Sandi Mpuuga happy mbubbo basanyufu. Mulala n'agamba lwaki teyasobola kumwogerako ng'akyali mulamu feke Katikkiro tumbaavu taafulu. Ono n'agamba nti mbadde banne abamubadde omusimbi mu nkuuka aba Wealth Creation under Salim Saleh beebaawa Sseggirinya obutwa ate era beebamu beebaawa ne Kabaka obutwa. N'amugamba nti Katikkiro oli mu kujaguza teweekaza. Omulala n'agamba nti talina byasaasiramu ekifaananyi kye kyokka kyogera kyebuuza kaakati ani addako. Awo omulala n'agamba nti kale singa gwafuddemu. Comments zibadde nnyingi nga ziri negative ate nga ziraga nti zirina obukambwe oba obusungu eri Katikkiro wa Buganda. Mubakuŋŋaaniridde ku kitebe kya NUP mwe mulina omubaka amanyiddwa nga Alan Ssewanyana. Era ng'ono ye mubaka yalina omubaka omugenzi mukadde kano kennyini era nga baakwatibwa wamu bwe batyo ne baggalirwa wamu ekitalya bingi ebyabaawo wadde nga obulamu bw'omugenzi bwakyuka nnyo nga bavudde ekitalya. Bangi bavudde ne bagenda maaso okubanga ate bakubaganya endowooza zaabwe era nga gye kiggweredde abamu bagamba mbu ye yagenze maaso okubanga ate awamu neki obutwa si bigambo byange wabula ogenda kubanga ate naawe obyewulirirako nga biva mu abo abagenze maaso okubanga ate babyogerako. Abasiraamu yagenda n'Alan Ssewanyana ye waali naye Muhammad Sseggirinya agenze. Abasiraamu Allah tulina embeera, abasajja tebatwagala, Allah tebatwagala, tukuwaabidde Allah tusiibisa Muhammad Sseggirinya ng'omuzira, omusajja aze ng'omuzira, omusajja aze ng'omuzira. Allah tuli mu mbeera mbi tukusaba otuusiza embeera terewa abaguzi abatusaasira tuba obusiro obukwebwa ekisa tuba obusiro obwebwenkanya tukoye okusirika Allah nebwosirika ofa nebwoyogera ofa katuyogere tufe. Allah tukusaba otusaasire etuba tutuuse gy'oli Allah otusonyiwa otusaasire saasira Sseggirinya nafe abatusigaza otusaasire. Abasajja batulaba bubi naddala ffe abasiraamu bwetukwata emizindalo tufuuka babi naye ebigambo byetusobebwa tugawa tukusaba ojja twanukula. Allah tukusaba olunaku luno olwaleero ng'omutwe oguli wagulya Muhammad Sseggirinya naye nga naffe abasigadde tuli mu kanyigo tukusaba otujje mu bulamu obwakanyigo. Alan Ssewanyana ni musajja musiraamu eno Kuruhani gikutte yiino wallahi billahi watta Sseggirinya, wallahi billahi watta Sseggirinya. Alan Ssewanyana ne ku kitanda e Nairobi Sseggirinya we yali ali obubi tewalinnyayo
kati sawa za kakati ozene bannamawulire nti oyina stories oyagala otubuulira ku Ssejjirinya waki tewazitubuulira nga akyaliwo mulamu? Alan Ssewanyana stories oyagala otubuulira waki tewatubuulira stories nga Ssejjirinya akyali mulamu? Muhoozi Kanyerugaba ne Balamu ne taata we Museveni bakuwa obutwa n'obwa Ssejjirinya. Gwe nokkiriza okolera NRM nera Alan Ssewanyana sawa za kakati oli wa NRM lwakuba tonnaba kuvaayo naye ng'ogenda kuvaayo ogenda kubeera mu kabondo kampuuga akalwanyisa Kyagulanyi. Bino mbyogera wallahi billah mbyogera ni musajja musiraamu wallahi billah binako obukakafu. Oli kasajja kabi nnyo Kalani. Ngabali ku kitebe bangi bagenze maaso kubanga te bafuna omwaganyo ogwogerako eri abantu ku bulamu bw'omugenzi era ng'okwo kwe kubadde omukramanyidwa nga Nubiandi Secretary General w'ekibiina President w'ekibiina wamu n'omukramanyidwa nga Lord Mayor Elias Lukwago. Weewaawo ngenda kubanga ate nkuwaako abasatu ku bo abagenze maaso kubanga ate boogera owulire ku bigambo byabwe ebitonotono bye boogedde ku mugenzi. Tukuuma abantu bulamu tunaabukuma paka ddi twetaaga naffe tumenkemu. Twasalawo okubeera ab'emirembe okozesa emirembe okulwanirira eddembe lyaffe naye essaawa yonna naffe tujja kumenka. Museveni lekeraawo okututtira abantu. Ssejjirinya mwamukuba eddagala n'ajja mu kkooti n'abalaga ebiwundu by'empiso nga bamukubye eddagala. Tebeere system ya judiciary nayo etuliddemu olukwe. So bannayuganda tuli ku lwaffe twetaaga twebereremu ensonga tuziteekemu amaanyi. Ssejjirinya waavudde wamerukewo Bassejjirinya basukka omutwalo kubanga Ssejjirinya yakozesa ddoboozi lye okulwanirira bannayuganda n'atakoma akozesa ddoboozi lye n'avaayo ku social media n'ajja ne ku ground n'akola omulimu. So bannayuganda tuve mu comfort zone kubanga Uganda tuli bubi nnyo. Ebyo bagamba nti baleeta otulo tugenda kusasulira bbeeyi yenkana etya. Abantu nga bafa temuli ddagala malwaliro, enguudo embi, abaana amasomero gonna mafu. Kwegamba sisitemu yonna nfu. So bannayuganda twebereremu teekana akaseera naffe tugambe nti kimala. People power, our power. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Ennaku z'omwezi 17 omwezi ogwokusatu Ssejjirinya bamulinze mu kkooti awoze omusango gw'ebijambiya eby'e Masaka naye mu bujulizi bwe baategeka okuleeta kubanga tubyogera afudde tebajja kumuwozesa. Mu bujulizi bwe baleeta mulimu ku be baateeka mu kaguli nga babayita ba accomplice witnesses. Omu baamuleeta nga talabikanga nako ne bamubuuza n'akola statement ng'agamba baamusuubiza omugulira ennyumba, baamusuubiza omuwa bino ne bino ajja waayirize Ssejjirinya nti ne pikipiki baamusuubiza ennyumba ne pikipiki. Kakati nga bagamba nti agambe nti Ssejjirinya ne Ssewanyana baabagula siringi emitwalo 5 n'ebirala 10 mubagende batemeeteme abantu e Masaka mubalabise gavumenti olw'okubanga olwa President Kyagulanyi. Nange njagala kwebaza maama kubanga maama alwanye. Maama nabadde njogera naye ku simu ng'amaze otubigira n'agamba bannange kitegeeza nzijanjabidde bwereere. Maama tojjanjabidde bwereere. Olwanye okulaba nti Honorable Ssejjirinya ono tubeera naye akaseera ke tusobodde okubeera naye mu buzibu bw'ekitalo. Tukwebaza ne famire n'abaana bategeezako nti n'abaana bamaze ne batuuka oba balikuwa maybe tunaabalaba at some point naye twagala okwebaza famire mwebale kunywera.
Abajjukira omukyalo no yes yeita Gulex mu bulamu bw'omugenzi Segirinya abaddemu nnyo era nga baali bamuyita Sugar Mami wa Segirinya era kibeibe we mumujjukira awangalira emitala w'amayanja. Ono nno avuddeyo n'agera mu maaso kubanga ate ategeeza eggwanga nga bw'agenda okusuba omugenzi era ng'abuulidde n'ensi nti omugenzi yamuwaako ku lubuto lw'abalongo naye nabo Mungu yakola ki yabatwala. Banange kitalo nnyo bannayuganda mwenna kitalo nnyo kya Honorable Segirinya Muhammad kitalo nnyo Muhammad Segirinya, I'm gonna miss you. I'm gonna miss you, sweetheart. May your soul rest in peace. Just agenda kwerabira ku Segirinya Muhammad. He made me happy for 6 good days. And I will always love you, sweetheart. I will always love you, Segirinya Muhammad. Kitalo nnyo ne banange bannayuganda mugome tufiiriddwa omusajja ow'amaanyi nnyo tufiiriddwa nnyo naye Mukama amusaasire gy'alaze yonna. I'm gonna miss you, sweetheart. And I will always continue loving you. May you Miranga mierere banji banyoleddwa era banji bali mu kulumwa okw'amaanyi olw'ebirungi byabadde abakoledde. Abato bano Segirinya yabalonda yes era bw'atyo n'atandika okubanga batuusako obulabirizi obw'enjawulo n'atandika okubatwalanga abaana ababe n'awerera n'ayambaza n'aliisa byonna n'abanga ate abikola. Tumanyi bulungi nnyo Segirinya abadde atera okutulaga omwana we era nga nkiwa abasinga obungi bwe babadde bamanyi yamanyiddwa nga Nagirinya. Oyo nno abadde so proud of her nga bw'okiwulira weewaawo mu kiraamo kye oba mu bigambo bye byabadde ng'ayogera nti singa abanga afudde yagamba nti ne bageza bakwata ku kiraamo kye ne bakikyusa ne bajjamu Nagirinya ne maama we lwe bajja okumanya nti abafu tebeefiira. Yes, so ebyo byonna yabyogera naye ng'ateera mukadde ke kamu yagenda mu maaso okubanga ate abaako omukulu gw'asiima era nga si mulala ye mukulu amanyiddwa nga Robert Kyagulanyi Ssentamu era nga ye president w'ekibiina kya National Unity Platform yagenda maaso okubanga ate amusiima mu bulamu bwe mu bigambo bye mu video ze zisinga abadde nga atendereza nnyo omukulu ono era nga abadde alaga nti mu bantu baayagala ennyo ne bakkiririzaamu omusajja ono amuli nnyo ku mwanjo. Weewaawa tuwulire ku bigambo bye ebimu ku ebyo ebiringa ebisembyeyo mu bulamu bwe ate tulabe bwe tweyongerayo. President wange Honorable Robert Kyagulanyi Ssentamu ddiru yonna y'eddwaliro agenda kubeera nga agihandulinga yonna. Olw'ekyo bonna abantu abalungi bonna abanjagaliza okuwona ukimanye nti ndi emikono mituufu era temuddamu kweraliikirira ewa Segirinya bagenda mukwatira mu ddwaliro. Kumange President agambye nti ensonga yonna kibiina kigikutte kinnabwala era kati obujjanjabi bigenda bufuna kinnawadde. Waddewo pulogulemu ng'obujjanjabi obumu bagenzi babunzijjako naye ng'ekinzizaako obujjanjabi nga sinna depositingako yadde siringi 10. Mwawulira nti abantu abamu balowooza nti insurance ya parliament zetulina zikoma Uganda wokka eno tezituuka nga abantu bakyemulugunyaako nti omusajja alina insurance ate lwaki alaajana bune parliament insurance zikoma Uganda yokka naye ate parliament eri entitled okunzijanjaba kubanga kiri mu tteeka. They intentionally babadde baagaana bugaanyi ne Europe songa agikozeeko President waffe Robert Kyagulanyi Ssentamu Council Lewis n'ekibiina kyange kya NUP ensonga kigikozeeko naye nga bannayuganda mbeebaza mwebale kuyimirira nange mwenna bannayuganda bali mu Amsterdam abannambudde mwongere okumusabira kubanga ekiriwo ono bange nkyaliwo emyezi emirala ng'ebiri nga banzijanjaba kakati obudde buno ngenda ku operation dakiika 10 bagenda kuba bagitandika bagenda kunzijamu boni malo
then balina kye bagenda ozikozesa olwekyo mwongera okunsabira ate ne operation endala gye ŋŋendako ey'okunzijamu virus eziri mu mawuggwe y'embeera eyo mwebale nnyo mwebalire ddala. Omukulu amanyiddwa nga Kasuko natera bazzeemu okumupiininga bwe batyo bwe bafulumizza lisiti y'abantu bazaakolako nabo interview nga bava mu bulamu bw'ensi eno era nga wansi awo baataddewo ekigambo ekigamba who next. Kubanga bataddewo Jjajja Ichuli ne bateekawo omukulu Katolu Bwama ne bateekawo Tamale Mirundi Senior ate wansi ne basembyayo Honorable Muhammad Segirinya. Weewaawo mu ngeri emu wali eri bwe basookedde otuwa amawulire nti afudde ate ne bamala ne babikulula ne batugamba nti just ayinamu obwongo okuba nti bwe bufudde naye omutima gukyali mulamu. Abaana abamu baavudde ne bagenda mu maaso okubanga bagamba nti kaakati wano wetwagalira ebyamagero okuva mu buki mu basumba baffe bannabbi baffe era nga bamenye Nabbi Kakande nti agende erubaga akole ekyamagero azuukizaani azuukize omugenzi Segirinya. Ne boogera ku Nabbi amanyiddwa nga Mbonye Elvis Mbonye bwe batyo naye bamukonyeeko nti agende akole ekyamagero nti ebyo ebyamagero bye batyo babeera bakola ki baagala oba beetaaga. Byebyo byensobodde okusakirayo ku mubaka Fonawa Mungu tumusaba busabi amuwumuze mirembe nga naffe ate wetulindira ennaku ezaffe kubanga okufa kuli unavoidable kuli inevitable ne bw'okola otya ne bw'oba mukama enguzi kyekyo ekiriwo naye nga mukadde kano kennyini munzikirize embere ng'ate mbatuusaako ebiva ku Javek. Bannamukisa 10 bokka mukama waffe yeebazibwe bw'oba olina mukisa mukwano gwange ntegera ku matu nkubuulire kino kubanga omwaka gutandise ate gutandikidde mu maanyi wabadde osaba Katonda wamusabye akuwa ettaka amanyi agange nze Balamba Jeremiah JVK Properties Limited bannamukisa 10 mweka bannamukisa 1 2 3 4 10 mweka benjagala tegera amatu nkubuulire obadde okimanyi nti wano Wakiso Enamayumba kilometers 2 zokka okutuukira ddala ku site yaffe eno gye tuliko wano wenyimiridde wengenda okuguza ettaka ku kakadde kamu 2 3 nkulambuza lwakuna olwa wiiki eno kozesa omukisa ng'obudde bukyakola ki nga bukyali Katonda akuwadde omukisa mukwano gwange obadde osaba Katonda akugulyewo enzigi akuwa omukisa ate osobola okubeera ng'ogula ettaka ku lwokuna olwa wiiki eno mukwano gwange tosubwa bannamukisa 1 2 3 4 10 mweka ku milioni 3 osobola osasulako 2 osobola osasulako akamu ekitundu osobola osasula oba 3 zonna bw'oba oziina jangu nkuwa ettaka mukwano gwange wano Enamayumba mu Wakiso district ku luguudo lwaffe olwa Hoima Road obeere munnamukisa agenda okubeera ng'okola otya nga weewangulira ettaka omwaka guno. Mwakuliko eyo abasobodde okuyitirayo olunaku olwaleero ne mwewangulira ettaka gwatannaba muganda wange olinda ki weewaawo omukyalo ono ye abambi yafunye obuzibu ku mutwe era nga abadde mu kibuga ng'ataayaaya mu mbeera etali nnungi nga mbufunze oba mu njogera ennyangu abadde yagudde eddalu naye nga TikTok yayambye oba social media oluvannyuma lw'abantu abamu okutandika okumurekodinga ne bamuteeka ku mikutu negatta abantu kubanga bo ab'eŋŋanda ze babadde tebakimanyi nti omuntu waabwe yakoze ki yavuddeko era nga kino kibayambyeko okusobola okutegeera wawaali bwe batyo ne bagenda mu maaso okubanga ate bakola kye basobola ekyokumujja wano mu bantu ne babaako gye bamututte gye bajjanjabira abantu abatabanguse emitwe asobole okubanga ate afuna treatment. Kaakati wetutuuka ku nsonga y'okudisikasinga nti social media erese harm than good awo nno point awo ebeera weeri so katugende maaso okubanga ate tulaba abafamily nga bagezaako okubanga ate batutegeeza nga bwe bafunye omuntu waabwe. Hello guys, this is Chabaja Esther's sister. I'm here to confirm to you that we got her after a long search. Thank you everyone mwebale nnyo abagetinze involved to make sure at least the family gets the information about her. Twamufunye era she's now at Mutabika Hospital getting treatment. Mwebale nnyo mwebalire ddala Mukama Katonda abampeere kyemusinga okwagala. I'm here to thank the Nakasongola students, OBs and OGs abasitukiddemu okumunoonya after getting information nti abadde ku street
nga yeetaaga obuyambi. Mwebalire ddala. Sisobola kubebaza kimala naye Mukama Katonda bampeere kye musinga okwagala. Mwebale nnyo, mwebalire ddala. Wabaddewo okusatira oluvannyuma lw'emmotoka ya District Chief Administrative Officer ow'Essironko okuba nga ate egaanira mu kkubo oluvannyuma lw'ekisooto ekiyitirivu n'ekkubo okuba nti liri mu mbeera mbi. Bano nno babadde bagenze okuba nga ate bagezesa embeera y'oluguudo era nga babadde bakulembeddwamu MP Nandala Mafaabi, wabula ng'eyo y'embeera gye basanzeyo. Ebyo we byawedde bwe batyo baavuddeyo ne bagenda maaso okuba nga ate banenya ba inginiya ba disitulikiti eno okuba nti munange be bataddewo oba be basibyewo embeera embi ez'amakubo agali mu kitundu olw'ensonga nti ensimbi z'okukola amakubo bo balyandye oba okiwulidde. So embeera bwetyo bwe yafaananye. Bonna abatuze abaasengulwa ekitongole kya NEMA wali eri mu Lubigi ebyabwe byongedde okuba nga ate bitabuka era nga bano baatabukidde ku kkooti e Makindye bwe baategeezeddwa nti omulamuzi abadde mu nsonga zaabwe bw'atyo yakyusiddwa era nga bagamba nti wandibaabwe kkobaane okubalemesa okufuna obwenkanya. So nga ate eddwaliro ly'Ensambya bwe lityo lyavuddeyo ne lyambalira omukulu amanyiddwa nga Yoweri Kaguta Museveni nga bamusaba asasule ebbanja lya $5,000,000 olwo nno bagende maaso okuba nga ate nabo bata omulambo gw'omukulu amanyiddwa nga David Besasira ng'ono nno yali mobilizer wa NRM mu bavubuka. Okusinziira ku information gye tulinawo, omuwagizi wa NRM ono yafa ennaku z'omwezi nga 27 Desemba oluvannyuma lw'okumala emyezi 2 mirambirira mu ICU era ngono yafuna akabenje mu bitundu by'e Masindi eyo nno gye bamuddusiza mu ddwaliro ate ng'abo gye basinziira ne bamusindika e Kampala. Kigambibwa nti yatuuka e Mulago ng'eddagala eriyinza okuba nga ate limukolako oba oli awadde engulu ng'ab'e Mulago tebaliina kwe kusalawo okuba nga ate bamuweereza Ensambya era nga bukyanga afa omulambo gwe gukyali eyo. Bano nno bagamba nti baagala Museveni agende maaso okuba nga asasula ssente zino lwansonga nti omuvubuka ono oba omwami ono yali mukozi we era yali ku mirimu gye yafunira akabenje akamujja mu bulamu bw'ensi eno ate nga babadde nga bamuteekako treatment ey'ebbeeyi okukamala. So nga ate bo abalunzi b'ensolo ey'omutambuza ddembe okuva mu disitulikiti y'e Shema bwe batyo beekubidde omulanga nga basaba buyambi oluvannyuma lw'ekirwadde ekyagudde mu nsolo zaabwe nga kakati ensolo eziwera ddala 30 ze zaafudde mu ngeri eri wiyata. Bagamba nti ekirwadde nabo bennyini tebanaba kuba nga ate bakitegeera bulungi. So nga ate mu ngeri y'emu abakulembeze n'abatuze b'e Namugongo bawanjagidde ekitongole ekivunaanyizibwa ku bisolo by'omu nsiko mu ggwanga kibataase ku nsolo ezibafukidde akayinja mu ngatto nga bano bagamba nti waliwo ensolo eteeberezebwa okubeera engo eyinaayina mu kitundu ng'era etigomya ensolo zaabwe kw'ossa n'okuba nga ate obulamu bwabwe buli ku bunkenke. Bano bategeezezza nti singa tewabaawo kikolebwa batuuse okuba nga ate bakolawo akatisa. So nga ate bavuddeyo ne bategeeza nti okwewandiisa okufuna digital plates motoka ne pikipiki ojja kuba ng'osasula emitwalo gya Uganda 7,430 wabula ate gwe wenna n'ayagala okuba nga okola kye bayita replacement ow'emmotoka ojja kutwalangayo emitwalo 15 ate owa pikipiki atwaleyo emitwalo 5. Otambudde obwoya ne bukuggwa ne kuntumbwe ng'onoonya mirimu ofereddwa abaferi bangi toddamu kumagamumaga kankwanjulira Malden International Labour Consultants be bakugu abaakakasibwa okutwala bannayuganda emitala w'amayanja mu nsi nga Qatar, Saudi Arabia, Jordan, Kuwait, UAE, Bahrain era nga bano bakutuusaako emirimu omuli security, waiters and waitresses, maids, cleaners wamu ne baristas. Basange wali eri e Namuŋŋoona oba bakubire ku nnamba zaabwe ez'essimu 074 738 21 oba 0772 83 00 oba 0787 95 23 29 be bokka abagenda okusangula ennaku ku mutima gwo. Be ba Malden, shipping life into a unified destiny.
So ng'ate yeebukeddewo olunaku olwaleero akedde kufulumya ggulire ng'agamba nti omukulu amanyiddwa nga Dr. Jose Chameleone anoonya obukadde bw'ensimbi 750 ez'okuba ng'ate bamujjanjaba era nga yawandiikidde omukulu Yoweri Kaguta Museveni amuyambeko. So ng'ate omukulu amanyiddwa nga Penge yagenze maaso okuba nga alabula bannankyukakyuka ku mukulu amanyiddwa nga Fake Gaza era n'abategeeza nti temumwesiga nnyo lwa nsonga nti ono waliyo Ireland era nga ayagala nnyo Dr. Jose Chameleone. Kakati Dr. Jose Chameleone wabanga takolagana na Bobi Wine tosuubira nti Fake Gaza agenda kwagala Bobi Wine nga bwakiraga. Weewaawo y'omukulu amanyiddwa nga Victor Kamenyo ajjukira nti yayawukana ne mukyala we akolajje era ngo ne yavuddeyo n'agenda maaso okuba nga ate agamba nti yeetaaga omuwala abonyeebonye mu by'omukwano kubanga naye kirabika abonyeebonye ekimala. So bwe baneegwako nga buli omu alina ennaku ye oba oliawo buli omu ajjagizako okuba nga ate ategeera munne. Olunaku lwayingiddewo dda omukyala amanyiddwa nga Hajara Namukwaya Spice Diana. Ekivulu kye kyazaategeka we kituukidde naye ng'ono yategeezezza dda nti zo tables zakoze ki zaaweddewo dda naye nga yabasabye musiime ne musekwe amanyiddwa nga Diana Nabatanzi. Wano daya minimajikola na bulijjo sanawadi mama mukola nnyo uyo yali mu ssente era gwe muba munoonya katayimba banange tebo ziweddewo nsonyiwe waliwo ne kyali wange abokunkubira kati naye mukwano nsonyiwa tebo mmye era abatuguzeko tebo mwebale banange mwebale ddala we appreciate but we sold out on the tables. Daya, well done. Thank you. Thank you. Omukulu amanyiddwa nga Shakiba bw'atyo yagenze ko ne mukyala we Zanzibar era nga bano babadde bafuminga nga bobimanyi beekwata obutambi bwabwe wabula nga Shakiba ojjukira atukolera YouTube channel so yabadde nga nnyonnyola mpolampola ebyeziribeeramu wabula nga abantu bangi bavudde n'abagenda maaso okuba nga ate bakomplaininga ku luzungu lwe bla. Omukyala yavuddeyo okuba nga ate adefendinga omwami we. Oh, we cannot wait to see Shakiba's English. Let's talk about the English. Let's talk about the English. I mean, let me tell you something. It's been winning season for my husband. My husband bagged me. Winning season for him. My husband is going to be on Netflix. You with your English, with your literature, with your accents, with your everything. Honey, look at you. Look at you. Look at you. My husband is going to be on the biggest platform in the world. Netflix. You are here discussing his English. See your life. It's winning season for my husband. You guys don't know. You guys just don't know. Winning season for him. He's winning at everything. And from Netflix, obviously, it's gonna come bigger deals for him. And who knows? My husband could Hollywood. My husband could literally go past me and go Hollywood. And then you and your English, honey. Never mind. Shakib is winning. Shakib is winning. Ladies, gentlemen, Shakib is winning. And I'm so happy for him. I've never loved someone so much and see that become this person. And when we started out, you guys were like, oh, is that the best you could do? Like, really, this guy that you used to talk about, that guy, my husband. You are going to be falling in love with my husband. I see you starting to fall in my husband because now he is the guy that you wanted him to be that time when we were dating. Omukulu amanyiddwa nga Fred Sebata. Yes, Lord Fred Sebata bwe yamala okukola ekivulu ku Serena agamba nti ssente zibakkanya n'omukyala Biggie eyategeka ekivulu ekyo teyazimuwa zonna. Wabula nga yali yamuwako obukadde mbu 97 oba okitegeera ne wasigalayoko ka balansi baali bakkanya obukadde 10. So bwatyo najja ku mpewo kino no kyanyiza omukyala Biggie era nga yasinzidde eyo n'amugamba nti lwaki wagenda ku mpewo oba lwaki yagenze ku mpewo ate nga bizinesi yaffe teyali yakukiya ku mpewo ezo ssente ntono nnyo ebyo mbimalanga
Siyinza kubanga teneerabira okwagaliza omulungi wange amazaalibwa amalungi yasse bwali budde bwa kiro ssaawa 8 olubuto ne luncokkola ennaku z'omwezi nga 10 January 2018 omwana wange oyo ow'obuwala n'azaalibwa yali annuma bw'atyo omusawo n'aŋŋamba musabe omugambe munnange tonnuma nze maama wo naye munnange omwana yawulira teyannuma nnyo ng'oli eyasooka so bw'etyo neŋŋenda mu maaso nembira nga ate muzaala ku ssaawa 11 ezo ez'okumakya oba ez'ekiro natuukayo 8:11 ne muzaala alhamdulillah mukama mwebaza. So happy birthday beautiful wange ono yekaliddalu w'ennyumba omanyi buli nnyumba ebaamu omulalu naye nga kyolina okumanya nti mami ne daddy tukwagala nnyo ate nga tuli proud of you. Ono ye baby number 2 era nga awezezza emyaka 7. First born yaweza 8, second born awezezza 7. So bwenyebeko mwagalize kibebi kyaffe amazaalibwa amafefu okukamala nga lwaki nedda yasingira kubanga ate nkusibuza omukramanyiddwa nga Mwamuli Katumba yasono yalumbibwa ekirwadde kye yatugamba nti kyekya mpox oba monkeypox era nga abantu mu comment section bo bamugamba nti olimba gamba abantu ekituufu oyo si monkeypox bo balina ebirwadde ebirala bye bamuteekako bye balowooza nti bibikola ki bye bimuluma naye nga nkusibula nyongera okujjukiza nti aba Ibn Ryan okusoma kutuuse tuli mu January genda owandiisa omwana February yakasparking off like this abaana bagenda kuba nga tebatandika okusoma ate nga nakugamba nti naawe ali mitala w'amayanja abaana bo babeera catered for. Ate nenkujjukiza nti Sheikh Ashraf yeyeka agenda okuba nga ate akusomera eddwa mukwano genda obeere nga ate omuyitiramu embeera byonna ebiganye ajja kuba nga ate akikwasaganya mpola mpola. Nenkusibula nga ngamba nti RNP at your services ebeera airport pickup kikyaliwo tekivangawo jangu obeere nga ate otuwagira mukwano ate nga mwena batuwagidde mwebale nnyo mwebaleetera okuweereza mbadde pije webale kubeera mulabi mulungi ngera kusibuza omuyimbi wa kadongo kamo Mwamuli Katumba nga totola ekirwadde ekimbalemberiza atakuumira mpera abankuumire mweraba. Muganda wange Mwamuli Katumba okuguddeko wano ewakaawo ng'osirise ya happy ennaku zino new year nze omwaka efeesi ndaba tojagaliza mwaka mpya nze omwaka omupya sigwagala manyi nti oba gwe ngenda mugwe gujja okubeera obwebizibu ate efeesi abadde mwaka mwaka ngumazeeko nalwala eno endwadde ya simanyi bagiyitaani fox biki fox monkey fox ebyo oba byebimera byebimu ebyo kale nembeera nga neeyawudde nnyo ku bantu naye nga omwaka abaguyiseemu naye nga bw'oli muyimbi era sebu embeera eri mu kisabe ky'okuyimba si nnungi yadde n'akatono abo otunuulira Alien Skin yalumba ekitebe ky'NUP n'akolayo effujjo ekiro yalumba abasawo ensambya n'abakubakuba era y'omu yakoze effujjo mu Lubiri era amawulire agaliwo gagamba nti olwaleero mbu kulya amawulire gatrendinga mbu Palaso yamulumbye naye n'amukolako obulumbaganye ewuwe sooka otubulire abavubuka oba bayimbi bannange ekigambo fujjo mu kikomye effujjo si ddungi kulwana si kulungi waze kyasinze okunnyiza kakati be bantu okutandika okugenda mu lubiri lwa Ssaabasajja batandike okulwanirayo batandike okukolerayo ebintu bye baagala nabirabye ku butambi wano nga bavubuka bakuba abantu bubi nnyo mu lubiri naye ekijja okuva mu lubiri olwo nga mbabuulira wano olunaku lumu wajja kuyiikayo omusaayi naye kiribeera kibi nnyo ng'olubiri lwa Ssaabasajja luyiiseemu omusaayi. Olubiri lwa Ssaabasajja lumaze ebbanga nga lubeera n'abantu baalwo abalamu abatali bayaaye abatali babbi ababeerayo ng'ewaabeene teweemoolerwa. Naye okuva Alien Skin yajja mu kisawo ky'okuyimba effujjo lingi njagala oyogere ku Alien Skin. Alien Skin oli muyimbi mulungi asobola okuyimba
naye okukola effujjo si kwe kujja okutumula erinnya lyo. Kati ekyokukola okole nga abantu balaba mbuli ssaawa Alien Skin yakoze bw'ati si kyekituufu. Awo nsuubira yali badde avaawo n'asigala kuyimbira nga ki bantu. Okutambula n'eggaali ebyo bye mutambula zo nti eggaali tezigasa, tezirina makulu, kubanga Alien Skin bw'aba afa eŋŋumi emu emutta. Lumu ugenda kutankuula eŋŋumi wabeewo omwana amukubeemu, wabeewo ajja okujja akukube ng'omufaliso. Kikubuulirira wabeewo ajja okujja akukube ng'omufaliso. N'abo boolaba abo bonna abateeke ku ttaka ng'ate ali nno na muntu omu. Kyokoleke onzijukizza tulina muganda waffe gwe baali bayita Sobi. Sobi bamukubanga mubbi wa nkoko mu kyalo eyo ate bamukubira na mu kyalo kyewuunyisa. Naye nga twabeeranga naye Bwayise, Kaleerwe, Bazebula Mando, tubadde nabo e Bwayise. Naye enfa gye bafuddemu ebadde nafu nnyo ku basajja abo. Akati naawe essaawa eno toyinza kubeeraawo ng'okola effujjo, ng'effujjo lyokola lye mukola mwonoona bwonoonyi. Mbasaba abasebo ne bannyabo n'abategesi b'ebivulu mumanye ng'abantu be mutegeka nga mubategeka mu lubiri lwa Ssaabasajja kye kisinga nze okunnuma okulaba abantu abalwanira mu lubiri lwa Ssaabasajja. Mbagamba mujja kuyiwamu omusaayi, naye bwe muliyiwamu omusaayi kigenda kubeera kibi nnyo 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 ddala. Ekyo nkibabuulira. Ndaba Palasho agenze wa Alien Skin akoze effujjo, akubye emmotoka nanti ekyabaddewo nga gy'obadde omulwadde Palasho era kiteeberezebwa nti olunaku lwajjo babadde gundi ku gundi ene ebuloba era gundi namukolako effujjo. Kati olabira ddala nti effujjo eryo mbagamba Alien Skin era nannyini ggaali wano yabeera naye nga muyimbi abadde nga atambula n'abantu ye Bobi Wine president wange Kyagulanyi Ssentamu, naye teyakola ffujjo eryo. Yajjanga n'abantu be ne bakuma omuliro abafaya ne bakola ki, ne bakola ku stage, ne bakola ki, ne bamala ne batambula ne bagenda nga tebalumiza muntu n'atya n'omu. Era kyova olaba ebivulu bya kakati tebikyanyuma. Ebivulu edda byanyumanga ebitobero biki, ne kati abantu bagendayo nga alina okuvayo ng'oba bamubbye essimu oba bamukubye. Owuliriza kati gwe lwaki ogenda mu bivulu